Bannakibiina ki National Unity Platform NPG bakedde kulumba kitebe ky'ekibiina kyabwe nga bawakanya engeri kkaadi z'ekibiina kino gye zaagabiddwamu. Bano bagamba mwalimu ebirumiro ebitagambika omwali n'okukyusakyusa ebifo ng'abamu babawa ebifo bye bataasaba. Bano baliko ne gwe balumiriza okuwaayo ekyoja mu miro okusobola okufuna kkaadi y'ekibiina nga balina n'amaloboozi nga bo bennyini beewaako obujulizi. Okuleeta obuli bw'enguzi mu kibiina kyaffe kubanga buno bukyeyoleka obuli bw'enguzi bwennyini obwabadde kibi nnyo okugulirira abaligulirira abalonzi ne batagulirira bakulembeze. Kadi aba yakuzengule amanyi yakateewa twetaaga kadi yaffe Kasozi yasobola muduuma. Waliwo ne yeegwanyiza obwa ssentebe bwa Kammengo Kosi Kiyingi gwe tusanze ku ofiisi eno ng'agamba ekifo kyabwe tekyadda era nga yatuusizzaayo dda okwemulugunya kwe. Enviri ku mutwe ekifo kyaffe ky'e Kammengo nga bassentebe tekyalabikako kyajja kimisinga nga tekuli muntu. Ne tugezaako okukola petisoni era tusaba olw'okwagala n'omukwano n'ekitiibwa gye tuwa pulezidenti waffe Kyagulanyi ne pate yaffe ennungi ya National Unity Platform. Tusaba ensonga yaffe y'e Kammengo ekolweko. Waliwo n'ekibinja ekirala ekivudde mu ggombolola y'e Muduuma nga nabo bawakanya yaweereddwa kkaadi ya NUP mu kitundu kyabwe. Kugulawundi taliiwo. Kasozi Vincent ye waffe yali kugulawundi abantu bagala maanyi g'abantu. Mutubuulire tukoye obubbi obwo omuntu ow'okusatu namufulo n'ambeemu ekyo kijja kiri mu Uganda wano tubikoye ebyo tubikoye. Kadi nga abantu mukirabo olw'obuliri bw'enguzi kitegeeza mulinga abantu baba mu NUP nga tege maanyi g'abantu ge twakola mwatugamba tukole eggaali tugire mbamwe ga tugende ku mugongo tugende twesumba ne Kasozi Vincent ku mugongo. Baagala tusule wano batubuulire ekituufu baagala kadi yaffe. Oluvannyuma akulira ebyokulonda mu ggombolola y'e Muduuma Ivan Sozi azze bano ne bamukwasa ekiwandiiko kyabwe n'abasuubiza nga bwagenda okituusa mu bakulu n'abasaba okubeera abakkakkamu. Ensonga tugenda zikwasa bakama baffe singa ensonga ze batadde mu kwemulugunya kwabwe zinaazuulibwa nga zimatiza nkakasa ekibiina kyaffe kikkiriza maanyi ag'abantu okulonzesa okunaddamu ne kukolebwa. Bano baweeza obutapondooka okutuusa ng'omuntu waabwe bo gwe bamanyi alina obuwagizi aweereddwa kkaadi y'ekibiina. Abasobola kuwangula wadde ekyalo kyamulema okuwangula n'awangula ggombolola.